Amunanga iwe alikubanga utubona ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga atuli mu Lubiri Bugembe so mwena abasoga je muri enteeka damaze iro kubanga ditambula bulungi era ngo oluna ko olweido kijja kubanga kitokotanga tikisanikire wabula nti mulimu abageni be baweire kadi nabo be batajja kubanga bafuna kadi aye nga ate nga mwena mwanirizibwa era nga kadi eyo erijja kubanga yefananiriza kadi ejja kubanga yefananiriza eti ngene yange kati eneri kunti Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga eno kadi jolu kubanga obona eno yo yange ayenga bwobanga olyeyo tabazinga amaze okubanga ateekateeka ekiwulo era nga abasoga mwena babaniriza alina kadi naza musolo okubanga mwena mwida nga boli kubona enteekateeka damaze iro okubanga ditambula bulungi ino ebyokulya then ate olwaleero kalijja kuba kasiki kajja kuba kasiki abavubuka bajja kulya banwe buli kimu kyona ekyokunwa kijja kubanga kibaawo mu Lubiri Munange Bugembe wabula nti kyendawulo ekiriwo nti omukolo guno tibaguteirere yene mu Lubiri omukolo guno basobole kubanga baguta waneno wansinsi awasokerwaku wene we batero omukola engira naddala era ndozera luba Lubiri lwene aye nga wana wasoka wene nga wakava ku kipande kyoli kubanga obonaawo oba akapande akoli kubanga olengera so tubaniriza musobole kubanga mwida abana mawulire abali nga mukalifu na kadi mugezeeko kubanga munonya mufune dekadi okwewala okutataganyizibwa obutanina ku bageni so bobanga olyeyo ngoli kwekumye ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga buli kimu olijja kukibanga okibona abana bali ku bembutu buli kimu uchomo mane kiri mu Lubiri Bugembe kuluno bindimu ebyokulya abantu mujja kulya nga musende sangalo so mukolo gulitandika sawa 3 edencho mubenga mutuusa abantu bali bakunga bona mwena abasoga n'abatali basoga media nsonga tukayongera okubawa ebisingawo bungi kamala